Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero waliwo omwana omuwala eyambuuzizza n'aŋŋamba nti Kyayiti nze ekigere nkikuuta buli lunaku naye kyalemerako obukalabula nga bwe mpisaako engalo kisala nnyo nnyinza kubiggyako ntya? Kakati wabuuzizza ekibuuzo kino nti ebigere byo tubiyita ebisinziiro ogambye nti bikalabula ekirala nti bisala woyisaako engalo owulira bikusala. Kati n'olwekyo gwalina ekizibu ekyo ky'okubeera ng'ekisinziiro kyo kisala kikalabula oba kiriko olucacacaaca ze bayita encaca, nkusaba ofune enniimu. Funa enniimu bulungi nnyo. Kati enniimu eyo nkusaba oggyemu juyisi. Osobola okufuna enniimu nga 2-3 zikamule juyisi oyo aveemu muyiwe mu bbaafu. Kati bw'omala okunaaba obudde obw'ekawungeezi ng'onabye bulungi otukudde ekigere okikuuse bulungi nnyo nga bw'ogambye nti okikuuta. Kati nkusaba ofune akatawulo, nnyika akatawulo ako mu juyisi w'enniimu oyo obeere ng'okuuta ku bisinziiro byonna. Beera ng'okuuta ekisinziiro kyo, ebisinziiro byonna bikuute bulungi. Juyisi w'enniimu oyo mulungi nnyo mu kuggyako oluntuntu olubeera lusalaasala olubeera lukalabula olwo, wamu n'okugoba encaca ezo zibeera entonotono. Obutonotono obeera bwesaze ku kisinziiro, enniimu eyo ebugoba bulungi nnyo. Oba osobola omukamulira mu bbaafu n'obeera nga weekuusa juyisi w'enniimu oyo, kijja kuba kirungi nnyo. Osobola okumanya nti kamala ennaku 3 nga buli kawungeezi buli w'omala okunaaba weesiiga juyisi w'enniimu ku bisinziiro n'oyingira obuli ne weebaka ennaku 3, ojja kuba ofunawo enjawulo bulungi nnyo mwezi ennaku 3. Ekintu ekirala gw'alina obuzibu bw'okubeera ng'ebisinziiro byo bisala bikalabula, nkusaba obeere nga osiiba mu sitookisi. Siiba mu sitookisi oba beera ng'osula mu sitookisi, kigenda kukuyamba okutereeza ekigere ekyo ebisinziiro bigenda kuba bitereera bulungi nnyo. Ekyo kyemanyiize. Bw'obeera osiiba waka fuba okulaba ng'osiiba mu sitookisi. Bw'obeera okola osobola okufuna engatto ezo z'osobola okwambala ng'osobola okuteekamu ne busitookisi obutonotono. Ekirala bw'obeera ogenda kwebaka era nkusaba osule mu sitookisi. Na sitookisi empanvumukko z'oba osulamu, kikole okumala emyezi egiwerako nga 3-2, ogenda kutereera bulungi nnyo ebigere byo. Bigenda kubeera nga bifuna akasusu ako akalungi akaweweera, nga kwegamba bw'oyisaako engalo ku kisinziiro nga tekigenda kuddamu kusala, nga n'oba okiyisa ku munno nga tajja kwekkaanya kugamba nti owaaye ebigere byo nga bikalabula. Kisookera ddala ekigere kikuute kitukule. Buli lunaku kikuute kitukule. Osobola okufuna ejjinja bw'oba olina encaca ne bbulaasi, beera nga okuuta ekigere kyo bulungi. Ekirala kozesa juyisi w'enniimu oyo, beera ng'omusiigako okumala ennaku nga 3-4, ekigere kyo kigenda kuba kitereera. Osobola omusiigako ku makya juyisi w'enniimu n'omusiigako n'ekawungeezi ng'ogenda kwebaka. Ekirala siiba mu sitookisi. Ekirala sula mu sitookisi. Gw'alina obuzibu obwo, ebigere byo bigenda kutereera bulungi nnyo, tebigenda kuddamu kalabula. Ekyo nkikubuulira bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.